Kambolo na insirikidde. Kandu bawe. Ku lunaku lwa National Conference Day. Waliwo driver wange avuga emmotoka yange endala. Anyirira mu ng'omanyira abaavu babeera bamuyita Kayemba. Bannange Kayemba yazina Namyalo mu National Conference Day. Alright, wetuukirira ssaawa zino eno obunkenke wamu n'olutalo olw'amaanyi lubaluseewo mu State House Uganda. President Museveni awuuna omukulitidde mu maaso awo hadduse mpaka Tanzania okusaba obuyambi. Video njagala tugyetegereze with caution kubanga mulimu bingi ebyokuyiga naye nga tetunagendayo nyongera kujukiza ku munankyukakyuka n'abatali munankyukakyuka video eno soko gimpeleka like bumaze subscribing wegate ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga benkugamba omukulu gw'olutaba ku screen amanyikiddwa nga Kisa kya Mukama yeeguddeko ne Hajati Namyalo wali mu State House kyebeekoze beekasukidde ebigambo ebisongovu ebimu byesobola na kubeera nga nsobola okwogera oba okuyisa mu kamwa kange nga binene nnyo negosooka owuliriza Kisa kya Mukama ongabe byaddala presidential advisor asobola okukasuka bino ebigambo mu bantu. Imagine this is a presidential advisor. Tumanye tuyongere ne bya President Museveni from eggwanga ffe Uganda. Ekiro mu mmotoka ye twapakinga eno nga ku institute eri mu parking mu Kazikiza. Abantu balooza Namyalo awumuddemu ng'omwana ali mukebera. Namyalo talina wadde n'akawooma wadde n'aka. Kubanga nali ntagala kutegera Namyalo size na kuzina. Era wali omanyi nti nja kubyogera kati kambyogere kuba gwanvumye. Ekyokubiri njagala otegere Namyalo. Wabulwa ekikolimo kya kitaawo kyakugenderako ne bw'olitambula okgenda wa ne bw'olizimazaako edimeka. Toyifuna musajja alina magezi asobola kugumira busiru bwo. His Excellency Robert Kyagulanyi yabagamba kabeera kadde era video eno njagala mugiwulirize with caution mungambe byaddala President Museveni saawa zino Tanzania aba agenda kukolayo ki. Imagine nga Uganda tenaba kubeera nga edda ku stable state yayo entuufu. Sokolabe watana subscribing. Museveni yagenze Tanzania asaba Suluhu amuyambe. Museveni yakakasizza nti Kenya President Kyagulanyi Ssentamu taliiyo. Asuubira okubanga ali Tanzania mb'obanga yasinzira Tanzania okufuluma. Kati asaba bamuyambe tebawa omuntu yenna ground okusinzira Tanzania okulwana mbu Museveni awulira surprise attack egenda omugwira naye ng'egenda kutandikira mu nsi ezimu etolodde. Asabye Suluhu amuyambe takkiriza omuntu yenna okutandikira Tanzania okulumba Uganda. Asaba Suluhu amuyambe tawa omuntu yenna space amazzi oba space waggulu. Owulira Museveni byalowooza. Suluhu takkiriza omuntu yenna okumuwa space ya Tanzania oba okumuwa ennyanja okumuwa ocean okuyimirirawo okulumba Uganda. Amwegayidde bwegayirizi wabula kyamusaba amusaba obuyambi kubanga yamugambye naye yamuyamba bwe baali bamutwala. Suluhu n'amugamba nange wange tebinnaggwa ndi bubi. Yamusabye ku nnyonyi ennwanyi nti amuyambe in case Museveni bw'aba ali suffocated ewaka ennyonyi za Tanzania zisituke zimuyambeko. N'amugamba ekyo sisobola kukigalantinga kubanga nyina kusooka kutula ne military council. Ye ino kikola ekyo sikiinaako buyinza kubanga Tanzania institution zaayo zikola ate ono omukyala civilian kati amagye gasigala gali independent tasobola kumala gagalagira. Yamugambye ekyo nsooka kutuuza military council ngisabe. N'amusaba n'amugamba takkiriza omuntu yenna okuyimirira Tanzania okulumba Uganda. Amusabye busabye amuyambe. Ne Suluhu n'amugamba naye ali under tension saawa yonna ebibye tebinnaggwa atudde ku minkekeera nti ebbugumu lyeyongera wrangles ne cracks zeeyongera internally ate ne externally naye tamanyi kikisobola mugwako leero. Mutegedde bulungi ebintu ebyo. Museveni ekirala ayagala okuwa Suluhu yamusuubizza okumuwa amasanga okumuwa gold n'okumuwa sites
Alright, bino nga tubitadde ku mabbali njagala owulize eno part very carefully wano wennyini wogenda okutegeera ddala nti nebyo yaddala bano abasajja ne Muhammad Nsereko Ssente yamala okukakima oba yamala okubeera nga zikima wali ewa President Museveni mu State House. Soko muwulize nga defending akyaliwo Nsibambi sokola. Nalebo Nsibambi bakusaliremu kano Nsibambi jju abawagizi b'abano wano sebo tuddire mufa abayita ku Jaliya City tetuli balonzi bo tukuwagira era olaba wana akalulu singa babadde bakateeka wano wandikako oyo wandibadde yalangiriddwa dda wandibadde walangiriddwa dda Nsibambi jju bannaye muteekewo Nsibambi jju wandibadde bakulangirira dda. So Honorable Nsibambi ffe tetubiriimu wamma. Abaganda bagamba olugero olugamba entasiima ebulaagiwa. So Nsibambi abaanukulaga abatasiima mugenda abanaabawo. Nsibambi jju ssebo tusiima. Era n'ab'eggulu bagambye singa osobola obbakolerawo Jaliya City ku kidde eggulu tebalina buzibu. Anna Nsibambi jju so Honorable Nsibambi ssebo ffe tetubiriimu munnaye tetubiriimu. Waliwo nno abaamugaye nti wamma Honorable Nsibambi jangu eno ebuyikwe ffe tukwaniriza. So bannaye mbatumiddeko Deputy President wano yabakiikirira ne ttiimu y'abalooya basatu abakibiina kya National Platform ne boogerera essaawa esukka mu emu. Actually baasinga okwogera n'ennyo Zedriga ne banne ne bayogera obunkenke n'ebikyamu. Oyina obujulizi nga Zedriga amitinga nalimu mu meeting meeting yali era yavaamu brief yene yavaamu meeting nga 7 January eriko omukono gwa Archbishop Steve yiyo nebo yaganja agikolekera mazima. kakati bino ebyokulimba abantu bo tebamanya kuteesa kugenda maaso kuzinira ku malaalo kuba bakimanyi naye bamanyi nti abantu babalijjo balaga bw'olwanyisa gavumenti n'ogigira booti n'otagikirizaamu gwe nga bakuwa obululu naye baali mu meeting yeeyo era meeting neva kati ebivamu eno mu meeting bibino ne bajjamu gye bayita pastoral letter y'ebbaluwa evudde mu kakiiko mu lukiiko si kakiiko mu lukiiko lw'abannaddiini bonna neeteekebwako omukono pastoral letter nga nabo mwebali eteekebwamu eyasooka mbasome batono the most reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Archbishop wa Church of Uganda n'ateekako omukono His Eminence Sheikh Dr. Shaban Ramadan Mubajje Grand Mufti of Uganda n'ateekako omukono nga co-chairperson. Right Reverend Joseph Anthony Ziwa Bishop Kiina Mityana Diocese Chairman Uganda Episcopal Conference n'ateekako omukono. His Eminence Metropolitan Muzei Archbishop of Uganda Orthodox n'ateekako omukono. Pastor Samuel Kajoba yalimu naye bateekako omukono yaliwo. Apostle Dr. Joseph Serwada presiding apostle Born Again Faith n'ateekako omukono. Bishop Joshua Lwere General Overseer Association of Pentecostal n'ateekako omukono. Monsignor Charles Kasibante Vicar n'ateekako omukono. Joshua Kitakule Secretary General n'ateekako omukono. Kati bino ebintu si bya Nsibambi. Era baga nti Nsibambi yagenze mu State House. Bino bye bivaamu ensinkana yaffe mu State House ne President. Kakati abakulu bano bonna mu bitiibwa byabwe baatuuza nga ne Nuupu mweri DP yokka yeetajja na UPC. Ebibiina byonna byakola ki? Nze nakiikirira FDC ne bampa n'omukisa ne njogera almost ssaawa 2 n'ebbaluwa yange yiino. Agenda eya meetings nga 7 January ng'okulonda tetunabaawo ne bano baga nti bano abagudde mu kulonda bagenze bali twatula wano twali bamalayika nga tumanyi mpozi nga twamanya ntugudde
naye ate nekyo si kikulu. Ekikulu gwe mulamwa ogwatandikibwa abakulembeze ab'amadiini n'abantu abalala. Okay. Mumala bino byonna mu byagringako ne bihedingako ne kyemwagenzeemu. Bwe mwayongeddemu ebirala. Ekyabasibe kyayogerwako wano naye tejali resolution. Naye ekyabasibe kyeyongeddemu. Ne commercialization of politics. Kati atalina ssente tafumita leaders. So we really consider bino ebintu ebyava mu meeting